Inside Story Uganda, real source of political updates. Omubalira mu bantu nga Elton Mabirizi, omubalira mu bantu nga Robert Kyagulanyi Ssentamu, omubalira mu bantu abavuganyako Abedi Bwanika bwe bati bali ku kifo rather nga bavuganya ku president. Sebo eyaliko eyavuganyako ku president wa Uganda. Tukwaniriza nsanyuse nnyo gye bali kungu kiwulika kityo kuyita former presidential candidate tekirina buzibu. Buhari owa Nigeria yali former presidential candidate emirundi ena, ogwokutaano n'awangula. Ye yamala n'awangula. Nawe olowooza ojja kumala owangula. President Museveni mu 80 bali bamuyita former presidential candidate ng'ayingidde ne mu nsiko. Nga bagamba former presidential candidate that got humiliated mu kalulu akakagu baba bali bakamuhumiliate nga yasemba kyamugana kubeera president after 5 years. Okay, yamaliriza nga abadde naye waliwo yaŋŋambye wakatandika program eno nkubuulire nti wayogeranga bingi luli mwami Kyagulanyi ng'amaze okwesimba okuba president ng'omugerera mafuukuule aga naye yakirowoozezaako n'alaba nti bino si byakulya mmere. Aga nkikugambe nga twakatandika. Anze nayingira si byange. Nayingira nkimanyi nti si byakulya mmere. Neera nze kankunnyonnyole akalulu kano twakavuddemu nga tumanye ebizibu bye twafunyeemu. Neera tugenda birectifyinga. Tukimanyi bulungi twajja late 2 weeks twafuna certificate y'ekibiina 2 weeks to nomination. Twajja late. Naye kyamukoze obulungi nti wategedde nti olusozi lwali yayambuka si lwangu wali wambuseko n'olulozaako. Ndumanyi nali nalumanya dda kye nabanenyeza bo kubanga baali batunenya ku mulembe gwa Besigye. Mbufe n'akyemalira yatulema olw'okuba nti twali tukolagana naye. Tubaga wuuyo. Namwe mugezeeko. Wuuyo. Ne bamulozaako. Wuuyo. Wuuyo mumugezeeko. So ebigambo bayogera bingi nga bajja kyovala ba attracting a criticism. Enzijja yaabwe. Omanye mu politics bagamba enzaalibwa gy'ozaalibwa yenfa gy'olifa. Bw'ogira mu violence ogendera mu violence. Bw'ogira mu blackmail ogendera mu blackmail. Engeri gy'ozze. I'm a professor of political propaganda. Kati nze yo tebagenda. You're professor? I'm a professor of political propaganda. Chechi mu Luganda. Ndi kakenkufu. Oli mukenkufu. Ndi mukenkufu mpokopoko w'ebyobufuzi. Oba oyagala kuzanya nange obeera careful. Toli mwangu mupokopoko. Naye okomako bwekomirwa kutya Katonda. Nze ntya nnyo Katonda. Ntya okukosa omuntu atankoseza. So byayogera bye byakutaanuula. Yes, ne tubaga namwe wuuyo. You see kyali so sad nti omuntu okuvaayo n'ogamba Besigye bye twayitamu ne Balukwago ne baani Basemuju n'ojj'otugamba nga tulina batono n'ojj'otugamba mbu twali tukolagana ne Nakyemalira. Ffe bwe twavanga mu kalulu promises zonna ze twasuubizanga abantu twagezangako ate nga tuli batono. Nga ffe bwe tuva mu kalulu either Besigye olina mukidirapping omutwale ekalamoja naye nga toyinza muleka wano n'oleka ng'atambula ne kiba kya bulijjo. So kyengezaako kubalaga ntwagezaako ne tupanchinga beyond what they can punch. In boxing they say that a boxer can't punch beyond his or her weight. Ffe tuli ba heavyweight twabagamba tukubye ngumi omusajja alemye okugwa. Tukubya alemye okugwa. Twetaaga konsade batugamba mwe mwakolaganye n'omusajja temusobola. Tubaga kati ba heavyweight katuve mu featherweight. Mugendeyo. Featherweight ati muringa addukira mu nsonda addukire. So I want to tell you nti twetaaga twetaaga opposition struggle at best on respect. And respect must always be mutual. You get the point? Yeah. Yes. Naye omwagala the doctrine of deploying hoodlums. Akuyimbula emiyayu. That these hoodlums bawoganire
abantu abali sane tubeere it is also not good to use such terms Oh, in sorry. reference to human beings. antikoze etya omuyayo oguyita otya aba tayagala kusasa mazzi Emyoyo kibi ziba nsolo. nanti ze ŋŋambye sinagambako nti soandise omuyayu Ayogera ku nsolo. nsolo Okuyimbula ensolo. emiyayu don't cut corners sigambye nti ono alinga muyayu ŋambye okuyimbula emiyayu that they hound out voices of reason, they muzzle the voices of reason, they gag us up. Ebyo musaaga. But why do you keep on inviting me here? You're a coward. Me, these 5 years, you either choose to invite me or musalewo butampita. You're determined to speak out. Yes. You know obudde obumala. Yogera binyiiza abamu. In fact abamu boyogera ku Nabalenga gati Munyagwa ali ku mission. Yes. Did you see that? Nera ndi happy. President Museveni n'amajege gonna bw'ategeera nti amaanyi gamuwedde n'alaba nti Kirimaanya ayinza okuntaasataasaako ye Munyagwa kitegeeza nze president addako. President abakonyeemu stampu nti ono ye president akola ki? NRM ne aparatik yaye ey'amagye naki balaba nti mutuufu amaanyi gatuwedde. CMI egudde buli omu agudde Munyagwa yasobola. I would be happy. But blackmail nja kuddiramu. Blackmail won't help. Nali naawe ku radio 4 ojjukira bulungi nenjogera akatambi nga waliwo akubye mbu baatugaye mukolera Museveni nemugaa ne tukolera Museveni nga mugamba n'atatuwaye wadde ekifo bagenze ne bakasanta Munyagwa alajana nti mwakoledde mwa Museveni ne mutafuna wadde akafo. Blackmail ojjukira nga banga Munyagwa atudde ne deputy chief justice bamaze ne bagenda mu State House baga kuteekayo elawuze election petition eremese byakyagulanyi. I saw that. Onkubira nga ndina up country na limitiana gye bazaala mama. Era nabiraba n'enkubiro ga Honorable Munyagwa ogenze mu State House nga bwembiraba. Nalina mitiana. Naye abantu banupu kiki baagala. Ate nga blog abiteekayo nfanfe ne kyagula. Naye abantu bano baagala ki? So njagala okubategeeza. Omuyini gwe mugenda okubajja gwe nje okulimisa. Omanyi Oluganda? Ayo Muganda? Omuyini ngumanyi. Anti abantu b'engoma eyo namwe muli batavule. Abata ye Muganda. Sebo nze nakutyanziza wa. Okay. But omuyini gwe bagenda okubajja gwe nje okulimisa. Kyabajja nakyo kyogenda okukozesa. Exactly. Pira gw'osamba guba gwakawo tujja kwegaba. But I expect it to be different. I am. No. I am. Bwagaliwo obulimba obukozesebwa. Tojja na bulimba. You know, kankusomese nakyo. Mu political propaganda tugamba when a gentleman fights with a ruffian. Do you know a ruffian? Who is a ruffian? A ruffian, a very terrible criminal. A very terrible, horrible criminal. When a gentleman fights with a ruffian, automatically the gentleman abaja kuluzinga olutalo. Yes. Ruffians, babalwanyisanga ba ruffians. Meet hooliganism with hooliganism. So you're equally going to apply hooliganism? I said meet hooliganism with hooliganism. So you're fighting back with the same? Well, a fundamental principle, a fundamental law of dynamics. Wasoma physics. The Newton's third law of motion. What does it say? For every action, expect an equal and opposite reaction. Tuleke kwesa na luzungu lungi. Njatu abantu b'omwino bategeere. Kankunnyonnyolemu. Bw'ojjanga otamidde ekiro n'ozukka ng'oyagala kubagenda mu washroom. N'otambula ng'ozibirire n'okuwona ekisenge n'okyetomeza bwe bu nawe oba ojja kulimuzibu. Amaanyi g'okiteekako bwe kyakuteekako. Kuteekako. Isaac Newton kye yatugamba. Tomera ekisenge munema nawe ojja kuluma. Tutuuse kwa Don't joke with Munyagwa. Mbasobola. Ofaaki na. No, mbasobola. Let me tell you. Mbasobola ne begatta akanywa bonna. Mbasobola lwakuba neekomako bwe. Let me tell you. What issues do you have with that? Let me tell you. Nze munupu nyina abantu bempa ekitiibwa. Lubongoya is a dignified man. Neera nalumiddwa nnyo Lubongoya obutagenda mu parliament saagala kukulimba. Singa yingidde parliament nabeera leader of opposition. Lubongoya automatically yaddaja ku uniting opposition. So wadde osuubira singa Lubongoya yawangudde? Nabeeranga leader of opposition. Yaddaja ku uniting. Yeyandibadde? Yeah, but he is the most senior. The most sophisticated, most sane. But they have the leader of opposition. Nkugambye Lubongoya is the most sophisticated, most
concern, the levels of sobriety are exuding top notch, you know. A clear-headed guy, well cognizant of political bearing, amanyandi mulaba ani atali mulabe. Mukaluka nakawedde Lubongo yatwali twogera. I hope you don't cause him problems no, with his party. No, simu nazo baziwuliriza. Twali twogera. Obadde in touch ne Lubongo. Twali twogera. Mukalulu. Yes. Nga mwogera ku ki? Nga twogera. Ku ki? Yankubira one time yaŋŋamba nti Mr. President twandivumiridde violence egenda muki mu maaso njateke press conference ku Africa never please organize it, I will be present. You get the point? Nga twogera mu spirit ya opposition eyaki eyawamu. He is a very dignified man. Era walumiddwa. Nalumiddwa nnyo. Olowooza yalese sanite. Nnyo. Ku ludda oluvuganya mu parliament. Nera banne balabika babaddemu n'omukono mu kumukuba. Banne ku opposition. Ebifo bya parliament tebirwanya abantu tojja biwulira. Nga banne babadde tebaagala Lubongo yabadde ajja kubeera leader opposition omulungi ennyo. So nga baga nti oyo bwajja he may be threat to us. Lubongo yabadde ajja kuba leader of opposition omulungi ennyo. Oyo Lubongo oyo. Amanyi ayawula nti ono tetukwatagana naye in the spirit of the bigger cause katukwatagane naye. Bw'oba owulidde rumor nti ngenda mu kooti, why don't you call me? Ombuuze muganda wange kiki ekyo? Nkubira. Nze nakukubira. You think you can send hoodlums to scare Munyagwa Mubaraka MU Munyagwa Mubaraka MU MU squared, you scare him. Abaganda bagamba nti olwazi olwangalidde mu nyanja tebalutiisatiisa na nkuba. Look at this man. Kungonyumira. Olwazi olwangalidde mu nyanja tebalutiisatiisa na nkuba. Kubanga embuyaga bulejja mu nyanja amengo galubika. So luba lwamanyira amazzi kati olugamba nti ekire kijja. Lutula butunuzi. Lwegamba nakwegamba lusigala waawo olwazi. Naye bano nno bangi boyo, there are many, there are quite many. Nabagambye eredde mu escalate. I'm ready for any escalation. They command social media eri mikono gyabwe. Wendi katukoze ka program kano genda kalaba bakabuukira. Oli political failure oli ate lwaki political failure bwayogera mwene mudduka ne mbusalasa ate balalu. Political failure tomwanukula. Oyinza okuyita omuntu ali meya w'ekampe ku myaka 29 nti political failure. No. Bagala oli political failure. Nga bamu nalimba pangisanga abayimbi ku raale zange. Ani gwe waliyo pangisa. Dabono. Leka nawe. Dabono. Ani gwe waliyo pangisa. Dabono ate waliwo yawona. Ku raali zizo. Waliwo yawona n'okujja mu Katanga okuyimba. Yasaba $7.5 210 Dabono. Teyajja yali agala nyongereko 2. Nezikuuma. Ajasanyuseemu omukulu. Can you talk? He wanted 7 million. Waliwo yawona okujja mu Katanga. Ajja kusanyuseemu. Ansanyuse n'abawagizi. You hear them trying to lecture me politics church. Well, but they think ogezezzaako kwesimba ebigaana. Please, I want us to respect. I think that's why they are calling you. Kindly let us respect each other. Don't mislead the public. Munyagwa in 2011 bamulonda nga meya wa Kawempe division. That's a fact. Nga wangudde NRM, DP, FDC ne Subi. Ekyo kituufu. Nenjikuba ne bakwa flat. True. Nga njidde kabina akapya. SDP. Mulwanyi Munyagwa mu 2016 bamulonda nga member of parliament wa Kawempe South. It's also a fact. It's a fact. Yes. Munyagwa bwe yali mu parliament teyabeera namba lujega. My first time in parliament bampa bwa leader obwa chairman wa Kosase. Obanyi ba members abali kakiiko okwo benali nkulira. The Honorable Segona Segona kama wa mu kakiiko ako. The Honorable Sekikubo.
the Honorable Muhammad Nsereko nganze chairman of OSAS Munyagwa Dr. Besigye a colonel of the NRA bwe yali akola people's government yalonda Munyagwa nga minister wa security so kuba president owesimbye mu 226 ne bigaana nera does ekyo tekirina problem it's not fatal at all. So is that why they are saying we're political failure? It's not fatal at all. Nkugambye ng'ogyeko president Museveni abalala bonna mbadde mbasinga experience mu byobufuzi bitya nze nabeerako mu local government nga mayor nembeera mu legislature egiwandiise parliament esiga erikola amateeka executive nga mayor head of yali political head ate nembeerako mu executive I mean mu legislature kyesiga erikola amateeka kitegeeza nze nayina experience za mirundi mingi abalala ze batayina. Yes. Okay, but you see bwe mpulira ebintu bino nga omuntu ayagala ebyobufuzi ebinyuma ebyobufuzi ebirimu okuwangana ekitiibwa nga ndawuga your chest thumping nja basobola funamu okweraliikirira opposition kije muzimba really anti kakati oba onayamba ekooti eyo gyoyambadde ogiraba bateko bagikolera hongokongo obawa anti golimu amalala ozigula bweru kakati eyo suuti gyoyambadde bayuza lugoye okugitunga lwali lugoye nga gandula ddamba balikola jola nga lunyuma abo olulabako mu maaso olunyuma luli madaala g'edduuka ne balukwata ne baluyuzayuza bati ne bakolamu ekyo okikwasaganya ute nekyenjogerako position tujja gikubaako beetereeri mu layini hoodlums must give way bave mu kkubo so mulina okuyuza opposition tugitereeze hoodlums must give way ebyo blackmail ebyo kuvumavuma abantu nowemula omuntu n'omukangakanga n'omukolaki nze abaana abo nalonkinga ekibiina nga siina gwe nvumye n'omu abaana bampemula kungu ne bawemula n'abaana bange nali mbakoze eki I thought you would now be spearheading teekateeka yakwegatta. Nera I have no problem. Kugambye Munupa I have by respect. I respect Lumongoya. I respect Road Mayor elect. Mr. Honorable Walimwezo. I respect him. Okay. There are people I respect in Nup. Several of them. Okay. Naye Bobe nyini balemedde okuteeka initiative okuteekawo sanity. You get the point. Katono nnyo kkiriza ngendeko mu kooti e Butambala. Katono nnyo tulaga abantu baffe ekigenda maaso eruuyi eyo. Atulabako Sanyuka TV nga bwe twakutegeeza ku makya Honorable Muhammad Muwanga Kivunju mbaka wa Parliament ow'e Butambala olunaku olwaleero akomezeddwawo mu kooti ku misango egimuvunaanibwa egyekuusa ku mbeera eyali mu maka ge nga okulonda olunaku lw'okulonda I think abantu about 10 of them okusinziira ku about 7 of them okusinziira ku security ne battibwa oba ne bakubwa amasasi ne bafa kati leero akomezebwawo mu kooti bakomezeddwawo mu kooti e Butambala era ng'ebifaananyi byolaba bijja butereevu okuva ku kooti era embeera bwetyo nga bw'ogiraba bweri tulinda tulabe baane bagenda okubeera bannamateeka be already olaba abamu ku bammemba b'ekibiina n'emikwano gye baabo nga bw'olaba awo ndaba I think David Lewis Lubongo yasaba wansi w'ekibiina Engineer Ronald I need to look at that properly again. Ono Mr. Nubianili asooka wano olinda banga Honorable Senyonyi. Ndaba Honorable Senyonyi. Okay, side wali Onubianili? Yes, the mayor elect of Nakawa. Aha. So baabo nga bw'olaba baatuuse dda mu kooti e Butambala. Katono nnyo different president okulaba ne bagenda okubeera bannamateeka abo olunaku olwaleero kubanga last time lwe yasemba okulabika twalaba nga talina munnamateeka talina
muntu yenna ku side ye oluuyo olunatuka noga omulamuzi nzikiriza nsooka endabe ku munnamateeka njogereko ne bannamateeka bange but okuva ku olubingi bikyuse twalabako bannamateeka basatu okuli Medard Lubega Sseggona, Mathias Mpuuga, Asmani basaalirwa nga bagenda mu kkomero kubanga bamulabulako. But again later ne tulaba family ya Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi ng'ewandiika ekiwandiiko ng'egamba nti ekakasizza omuloodi wa Kampala Erias Lukwago nga bwagenda okubeera munnamateeka w'omuntu waabwe Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi. So we need to see Lukwago mu kooti agenda kubeera nga yakulembeddemu okuwolereza basaalirwa rather okuwolereza Muwanga Kivumbi. Again baani abagenda okumwegattako tunasobola okulaba tugeze pakyakulabirako that we need to wait and see, but at least kusinza ku family tusuubira Lukwago okulembera team y'abannamateeka mu kuwolereza. But who are the other lawyers that we shall have to wait and see engeri gye kigenda okukolebwamu. Honorable Medard Lubega Sseggona nabo bangambye nti njagala okutunda ebifaananyi ebyo producer wange bimpendabe bangambye ne Honorable Medard Lubega Sseggona omubaka wa parliament owa Busiro East, a very respected lawyer, nti kikakasiddwa nti omu ku abo abali e Butambala okulaba nga babeerawo kulwa munnaabwe bwe babadde ebbanga lyonna mu byobufuzi ate nga mubaka wa parliament ate nga mukulembeze mu kibiina ekya NUP nga yamyuka president waakyo mu Buganda ate era nga ye ssentebe wa Buganda Parliamentary Caucus. So ebyo bifaananyi bijja buterevu okuva mu kooti e Butambala. Katono nnyo katugendeyo okwo tulabe embeera nga bweri mu kooti naye nga what I can assure you n'okukakasa that those are live pictures bifaananyi ebijja obuterevu okuva wali Butambala Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi gyaleeteddwa okuva mu kkomera ekitalya ku misango egimuvunaanibwa Butambala Chief Magistrates Court era nga omulamuzi Deogracius Sejemba omusango ogwo yaguli mu mitambo. Tujja kwongera okubeera nga tulaba naye nga mabegako twalaba Assistant Director of Public Prosecutions Rachel Bikole ng'ategeeza kkooti nti Kivumbi n'abantu abalala bawerako bavunaanibwa okwenyigira mu bikolwa ebirimu okutiisatiisa gavumenti wamu okutiisatiisa gavumenti era nga prosecution yo egamba nti mugimu ku misango wakati wa November 11 ne November 17 omwaka 2025 ekibibi ne Gombe mu bitundu ebyo ebya district ya Butambala oludda oluwaabi lugamba nti bano bakola kye bayita coordinated attacks mu Kibibi ne Butambala Kibibi ne Butambala police stations wamu no office za kakiiko k'ebyokulonda wali mu district ye Butambala era nga awo wava emisango egibavunaanibwa. Ajjukira nti Kivumbi yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 22 January era kuva olwo n'abeera nga asigala mu mikono gy'abe ebyokwerinda wamu n'okuteekebwa n'okutwalibwa ekitalya mu kkomera gy'abadde yava okuleetebwa mu kooti e Butambala nga bwetwalaba. N'olunaku olwaleero wuuyo akomezeddwawo, so tulinde bulinzi tulabe biki ebinaavaayo, but what we can again say nti tusuubira Honorable nga bwe tulabye ebifaananyi ebyo Medard Lubega Sseggona omu ku bannamateeka abagendako n'ekitalya mu kkomera luli okumukyalira. Sseggona ng'ali ne Honorable Basaalirwa ng'ali ne Honorable Mpuuga baawuba olubu lw'ekigere ekitalya ne bamulabako era mu kwogerako naffe ne batugamba nti tujja kukola ekyo amateeka kye gatugamba.
era nga butuze tukola ebbanga lyonna but ku screen yolaba Elias Lukwago family gwe yagamba nti gwe beesize okuwolereza okulemberamu timu y'abannamateeka okuwolereza Lukwago timu y'abannamateeka okuwolereza Kivumbi mulaba ku screen yo emabega kawo tukulaze Medad Segona so tulina okulaba bannamateeka ki abali emabega w'enteekateeka eno bonna at least now we can confirm Lukwago Segona as we wait okulaba abalala bagenda kubeera baani na kiki ekinabeera mu kooti olunaku olwaleero era nga bwola bifaananyi ebyo the live bijja buterevu okuva Butambala mu kooti eyo era nga ttiimu zaffe gye ziri nnyo okutuusaako embeera nga bwenaaba etambula. Honorable Munyagwa, tugenda okuwumulamu. Tell me briefly about okuyingira kwa Lukwago mu nsonga za Kivumbi nga family yemuwadde obuvunaanyizibwa obwo. You see Kivumbi mu parliament abadde atula ku bukiiko bubiri okuva lwe yabeera mu parliament aka budget n'aka defence and internal affairs. Defence and internal affairs natuulako naye yetwala UPDF ne police. Actually obeera member wa defence and internal affairs ofuna nnyo emikwano mu security organism. Okay. Ebbanga Kivumbi lyamaze kaddukulu ka police omanyi abapoliisi abo balina nnyo olugambo. Teri institution ya security one esinga abapoliisi lugambo. Tebalina byama. Abapoliisi baba na byama. Bakuleeta mu drone nga bakambwe ne bakuteeka mu kaddukulu. Sales guard yajana n'okugamba. Do you know what happened, my brother? Buli kimu kubanga abiwulidde balinga babyoga. Abapoliisi tebaba na byama. Kivumbi ekiseera kyamaze mu kaddukulu avudde nga ategedde akaseera ko kakamaze ategedde ani mulabe we ani munne. Again? Ani mulabe we ani munne. Ebbanga ettono lyakamala mu kkomera olowooza ategedde. Ani mulabe we ani munne. Waliwo akatoba bakayita palace intrigue. Kawandiikibwa omusajja amuyita Joseph ani something. Palace intrigue. Intrigue. Teri nkwembi zenkana nkwe za munda. Enkwe ziriwa mu bino byonna? Kati kankubuuze. Kivumbi abadde ani? Abadde mu status ki mu Nuupu? Ye deputy president wa Nuupu mu Buganda. Walabyeko Honorable Kyagulanyi nga mupositingako? Ku bizibu byalimu walabye posti ya Honorable Kyagulanyi? Yes. Yagambye ki? Nalaba emabega kaawo ng'awandiika ku ba deputy president be bonna ng'agamba nti ababiri ow'Omambuka ne Western Uganda tebamanyiddwako mayitire. Owa Buganda yakwatibwa. Please, ebyagwa ku Kivumbi kugamba post specifically ng'eri ku Kivumbi ku byakolebwa ewuwe biki bino ebiguddewo byonna. Wamula byembanga mu ba deputy president be gwayita opponent we quotes in the air gwayita main opponent we General Museveni yavaayo n'ayogera specifically ku muwanga ki Kivumbi. Kazi otandikirawo. Kazi otandikira kusanyuka TV oli twagala kubeera nga tweyongerayo olunaku olwaleero bifaananyi ebyo byolaba ku side ya screen bya Honorable Biva Butambala Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi mu kooti wasuubira okuba nga aleetebwa olunaku olwaleero abamu ku bannamateeka be omuli Elias Lukwago omuli Medad Lubega Segona weebali buterevu nnyo era nga bw'olaba ebifaananyi ebyo kuga nti emabega kaawo abasatu Medad Segona Mpuuga basalibwa balabikako nga bamukyaliddeko ekitalya kati ennaku ezaddako famire nevayo netugamba nti yeesize Elias Lukwago okulembera mu ttiimu y'abannamateeka okumuwolereza already Lukwago tumulabye awo already Medad Segona naye tumulabye awo so tulinda tulabe engeri omusango guno gye gunaaba gukwatibwamu oba gye gunaaba gugenda mu maaso awo mu kooti Butambala kati nnyo tukomyewo angambye tugende maaso walabye so obadde oyagala post eri specific ngeyanukula bya president Museveni yayogera kubanga president Museveni yasingolinga out Muwanga Kivumbi
n'alaga acts of terrorism Kivumbi zeenyigiramu purported allegedly zeyakola ki zeenyigiramu nkozesa ekigambo allegedly nga bwe kigambibwa nandisuubidde amaanyi an equal and opposite rebuttal kwezo issues ku muntu ali ku level ya vice president. Palace intrigue. Deputy President, that is palace intrigue. If abasoma abakugumu propaganda mbanakulabye. So what do you see that we are not seeing? Kakati Kivumbi yategedde abalabe be akatisera kade mukadukulu nasalawo nasindika mukyala we professor wa mateeka Makerere yansomesaako yo Dr. Gwalabi. Dr. Zahara. Yes. Yansomesa Makerere. Zahara Nampewo. Professor wa mateeka Makerere. Ndoza yedini wa wagundi ye principal faculty of law wa school of law Makerere mukyala mugezi nnyo mu mateeka kakati abamu abo yabasomesa baloya banu kati naga mukyala nti ono mulabe bana abasajja baleke tugende mu nkambi ene yabalabe twali tuyita abalabe gye tubatudde neera mukyala we n'atuukirira Honorable Sseggona Lord Mayor Lukwago n'abagaba naye mutusonyiwe mwe kabe twesiga abasobola okuyamba mwami wange abasonyiwe ki ati Kivumbi missiles naye yazikasuka eziweera bonna yabazingira wamu yalina statement yakola yali emalegobe mu kibya nti owulira omujega akugamba ng'ayogera kulaba yali yabali mwezo keno londa Bobi Wine bw'otuuka eno ate olonde busobozi oba mujega eno natikingambule tebigasa kati essaawa ze agwanga ali mu kkomera but yamanya yazuukuka nagamba ategedde ani mulabe we ebbanga lyamala kuluka poliisi kati naawa instructions tulina etteeka erifuga bannamateeka the advocates code of conduct regulations and whatever ligamba nti client anaabanga n'eddembe oba his next of kin through his next of kin oba yennyini express to give instructions to an advocate. Instructions zaweebwa Sseggona Lukwago ndooza ne basaalirwa abasigadde balooya boolabaawo bajja kujjawo kubanga nupu erina okusala pulaani okuteekawo ekifaananyi ne balooya baffe babaddewo nupu erina bannamateeka nga Samuel ogenda balabawo erina ogenda kubalabawo ku bbanga batudde awo but instructions Erias Lukwago Sseggona ne Asumani basalirwa I think kakati buli munamateeka abeera official is a court official buli advocate abeera court official tebamugalira bweru wa court neera bw'ayingira akkiriza okutuulaawo ku bba oba ayina instructions oba talina instructions you can be there for purposes of watching brief oba you can sit there nobeerawo posturing okutimba ekifaananyi client ayinza okugoba naye notayagala public emanye nti client yankoze eki yangobye otuulatuulawo awo nolaga ekifaananyi nti wendi client yangobye you get the point but instructions ziri mubali after realizing bani abalabe because wenyina wemba njagala okubuuliza nti choice ya Kivumbi to opt for Medad Lukwago and basalirwa etegedde olekawo bwewaliwoza nti beva ekibiina ki yalwa nabo abamanyi tebakolagana na gavumenti Kivumbi yali mu Air Force wokotowa kabona balimu abamanyi tebakolagana na gavumenti abesiga they are real akimanyi akimanyi okulekawo ab'ekibiina kyadde kubana ate munawulidde information anyway siyajogera but akimanyi which information bireka ebimu oyagala nnyo okusasamaza bw'ona otuukiza emyaka 4 onoba tokaddiye nnyo so information gyewafunye esasamaza tobeere mu ntalo entalo tezikaddiye mangu so kyengezaako kulaga no information gyewafunye esasamaza yes ebireka ebyo akimanyi nti bano tebakolagana na gavumenti okay but also bwe tugenda n'ebyoyogedde nti mwami Muwanga alina ebigambo bingi byeyogera oba oliawo nga byali bikuba n'abamu ku bannamateeka be kati byali injurious ku bannamateeka olowooza ki ku kyabo bennyini bannamateeka bano Balukwago ba Medad oga nti please
wadde biri byaliwo naye ono ye waffe, we are ready to stand with him. Balaze obusajja bukulu, balaze indeed their commitment towards this struggle, balaze nti they are statesmen. You get the point? Kyenakugambye omukulembeze bwe yeeyisa, that osobola ogamba for in the interest of a bigger cause, bino byonna kambiziike ntaasa omulwanyi. Tweyongereyo wadde omulwanyi alina excesses ze zazaakola naye naye katumutaase. Honore Muwanga Kivumbi mulwanyi wadde abadde olulimi lwe nga lwa busagwa naye he is a fighter. So I think bagambye let us stand taller than all these differences, tulabe nga tutaasa omulwanyi. So ogenti kino kimulidde okutegera abalabe n'emikwano gye. Exactly. So abalabe baliwa in this case? Yabategedde by conduct obalaba yategedde. Because ideally munjogere omanyi okuddayo wegayirira omuntu gw'obadde ovuma emyezi ebiri emabega oba gumu emabega ng'oleseewo ababo, omanya bw'olabanga emmese ng'edduka eva mu kasaka naye sogge akasiisira akakutta omuliro, omanya ekigigobye mu kasaka eno kyokyo okusinga omuliro. emmese ng'edduka mu kasiko naye sogge akasiisira akakwata omuliro, omanya ekigigobye mu kasika eno kyokyo okusinga omuliro. So Muwanga ekimujja eno kyokyo okusinga eri gy'alaga gy'abadde avuma kyokyo ekiri eno kyokyo okusinga eri gy'abadde avuma. Lwakuba Oluganda lukusumbuwa kyova olasanga nnyo okukozesa ngero za Luganda zijja kukusumbuwa, but kungu onyuma. You see, that's it. Kasitola be mesenge duse eva mu kasaka yesoga akasisira akakuta omuliro. Atulaba Konsajika TV 101 kwetuli bino byonna tubyogera nga tutuusaako ekiri e Butambala ewa mu kooti e Butambala gye tusuubira okulaba Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi omubaka wa Butambala County ate nga ye ssentebe wa Buganda Parliamentary Caucus era nga yamyuka ne president w'ekibiina kya National Unity Platform mu kitundu kino ekya Buganda eyalabika wali mu Butambala Chief Magistrates Court omukulu magistrate yamanyiddwa nga Deo Gracious Sejjemba ali mu mitambo gy'omusango ogwo, era nga bw'olaba ku screen yo ebifaananyi ebyo bikutuukako butereevu okuva e Butambala, era nga omubaka oyo asuubirwawo okuwulira ku gimu ku misango egimuvunaanibwa, kugambye nti gyonna gyekuusa ku byaliwo ku lunaku lw'okulonda mu maka ge abantu balyoke bakuba amasasi battibwe. President w'eggwanga Mwami Museveni at some point bwe yali ayogera naga nti incident eyo yali ewa Muwanga Kivumbi yali talina nakuba isolated, nti waliwo okusinziira ku president chief consumer intelligence nti waliwo enteekateeka ey'abamu ku bali ku luvuganya government specifically NUP okwetoloola eggwanga mu bifo we banaaba bawanguddwa okukola effujjo, naye nga okusinziira ku luuyi olwabye prosecution lugamba nti emisango egivunaanibwa Muwanga Kivumbi gyaddizibwa wakati w'ennaku z'omwezi 11 ne 17 Novemba omwaka oguwedde, nti waliwo mu district y'e Butambala waliwo enteekateeka Mwami Muwanga gye yalina n'abalala who are still at large okulumba police stations ebbiri ey'Ekibibi ne Gombe wamu n'okukola effujjo eririmu n'okulumba ofiisi z'akakiiko k'ebyokulonda mu district eyo. Nti Muwanga yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 22 January twalonda 15 abantu bali benjogeddeko ne bafa nga bakubiddwa amasasi, then Mwami Muwanga n'akwatibwa about 7 days later, a week later, ng'ennaku z'omwezi 22 January. Era twali tulabaawo omukyala we bwe twogeddeko wano katono, omukyala Dr. Zahara nga annyonnyola ekyaliwo ng'omwami waakwatibwa mu maka gaabwe ng'ajogerako nga incident eyali
embi ennyo era yali yeeralikiriza okukamala obumazi naye nga bwe bityo bwe biri amaaso gaffe n'amatu gakyaliyo ffe tuli ku ground ebutambala era nga tujja kutuusaako ebinaaba bivaayo buterevu nnyo n'embeera nga bwenaaba etambula oluuyi olwo. Honorable Munyagwa, you are a lawyer yourself. Nga tetugenze nnyo mu merits za musango guno olowooza kisobola okutaasa Muwanga Kivumbi mu kaseera kano? Kwogera na Museveni. Kwogera na Museveni bintu biri ebi challenge omubaamu enkwe munda nga osuubira nti meeting ze mwatuddemu zaaliikinze ne zigwa mu state details za meeting. Somebody can easily record you in a meeting. Waliwo kibayita corroboration of evidence. Omuntu naafuna information neeriiki nga mupulaninga bannaye buli omu ateeka unit njogera bwogezi sinkugamye nga tuteebereza bino si bituufu naye nteebereza omuntu naafuna information nti nga muteesa lelele bannaye tulabise tutya batandise okulangirira obulunga tulabugiraagira buli omulumba tali sentayo. You get the point. Banno ne bakulyamu olukwe gwe mu banno 18 bonna basiniya bobaddemu pabwi namba si kyekituufu 18 bonna bobaddemu. Amanyi nali Minister Security mu government ya Kiza Besigye chief spy nga nze ngazali nga intelligence information abamu bane 18 bobaddemu omu bone bakulyamu olukwe bonna ne beewaayo nti njaga bwe MP wange bino bitwadde tuteesa sibiriimu. You get the point. Kati akatambi ako bakalina kuliko amaloboozigo nga vice president wa Buganda nkwa kyakulabirako baba kalina ne bagira ate bone bakwesooka okuŋŋaanyiza abantu ewo tebalina mutawaana abantu. You get the point. Oluusi bawagizi oluusi baleese DR forms bona bagamba basing on kye tuyina ono tumwesooke ne bajja bakola ebikolwa ebyefujja ebibi wesanga in a very tight corner that such evidence can be adduced neera teweekanga wonoolabayo evidence eri mu ngeri y'akatambi can be easily be adduced before court for purposes of corroboration. Yes. Kakati bwogwa mu mikono gya kada judge you know law for somebody to be convicted of any wrongful act which any criminal offense either a felony or a misdemeanor whatever it may be, the evidence or the allegation against that person must be proved beyond reasonable doubt. Naye oyinza ogwa mikono gya kada judge he convict. Yani oyo kada kitegeeza nosanga judge ng'ali ku side ya regime akolerera yawagira NRM mwebali. That is the legal realism nti abantu abeeramu nga yimwagizi wa NRM tulina kyakumukolera. Kati bwogwamu emikono gy'oyo ne bakwata kano ne bakaleeta he convicts. Yes. Tekitegeeza nti Muwanga Kivumbi njala munkwate bulungi nti oba is a terrorist oba is what. That's not correct. Naye oluusi ebigambo bye twogera mu bantu baffe nga tuli munda byetaaga okkomako. Tomanya ni gw'oyogera naye katambi kaliikinga goloza lwaki amaanyi bagateeka wa Kivumbi wokka. Waliwo omuyambi wa MP omukulu ennyo mu parliament omwo. Muyambi MP mukulu mu opposition nnyo mu parliament omwo. Baali kutale ssente kololo nga tebanamulangirira. Nabawo omwana n'abuuza omuyambi why vice president wamwe nga mumusuuliridde mukama wange amusuulirira ebyoyo bizibu mukama wange yaŋŋambye bizibu olaba ne fada tabyogerayogerako bizibu fada tabyogerayogerako nkuwulira nga bwe baayogera fada simumanyi yani simanyi lwaki yagamba ebyoyo bizibu fada amanyiddwa fada anti ze sibimanyi kati baba tulaba mutegedde whatever fada oba wa mukereziya simanyi but nze ngambye bwe nawulira intelligence bwe mumanyi no myamwe a former spy master worked for the government. I gather a lot of information yonna ejja ku meeza yange naye sikyali naye bikyajja fada ebyeyo bizibu. Kakati kyangu nnyo banno okulyamu olukwe police intrigue n'okyeyalinga meeting ey'okulabisa naye waliwo asuubira nti bw'ogenda wadda mu parliament ekifo kyo kitwala
n'akawaayo agamba wuuyo musajja amwe wuuyo yateeka mu bantu omuliro nomaliza ne mu parliament tozza ate ng'oli mubizibu obuuza nti lwaki it's a very tricky case neera lwaki beesibye ku kivumbi yekka tebali walala exactly empologoma etera obikola bw'eraba akagabi akasinga okuwaganyaza bannaako keesimbako naye kagoba paka lekakoowa neekalya gurupu neggwamu amaanyi so byangu nnyo kulyamu so option yokka gy'alina kati akwogera na Mwami Museveni balina kukisortinga politically because what is going to happen Balukwago balina okulwana ennyo ogitowekanga nga honorable bamu committees mu international crimes division waliwo gye bayita international crimes division international crimes division eya high court etera okuwesa baterrorists oba ogimanyi eyo abalamuzi abasatu alina okulwana ennyo nno kyetaaga okulwana nno n'amaanyi gonna abantu abo baafa state erina bakolera accountability lwaki baafa otherwise ne state bwekirekawo kijambala you understand they must get accountability why people are killed in cold blood moreover mu nyumba y'omubaka so kyangu nnyo okubanga balina actionable intelligence, it is called actionable intelligence, based on leaked audios oba recordings naye nze njagala kusaba gavumenti honorable Muwanga Kivumbi wa opposition bamuleke. You see kungu olaba ensi eno oyina mutubeera multi-party dispensation oyina okukkiriza okuvuganyizibwa muyina okukkiriza nti mwena busaidi ne saidi ebe yagala kuwangula, you understand? So njagala kusaba gavumenti oba kuliko abalaba kino bakireke. It was an unfortunate event, bannayuganda baafa, but let them drop these charges. The honorable baddemu abeere free akole ebintu bye. But bwoga nti ekimutaasa kwogera na Mwami Museveni obanga nti this is a political case siba ngambye angambye obanga agamba kungu nabanga ne maama wange ewaka nagamba yampitanga muba yanula engoye enkuba eneetera okutonnya naye ng'okebera enkuba mu bbanga togikola ki togiraba naye amanya akabuyaga bwe kafuuwa bwe kati amanya nti enkuba egenda kuva wano. Okay. Kale atulaba ku Sanyuka TV njagala kujjukiza nti byonna binaabigenda mu maaso Butambala mu kooti eyo nga Honorable Muwanga Kivumbi aleeteddwa nga tujja kubeera nga tubikutuusaako buterevu nnyo ku TV enganzi Sanyuka TV era toyina kusesetuka kubeera n'essimu muweereza ka message atali kulaba omugambe nti ensonga za Muwanga ziri ku Sanyuka TV. You will watch everything live nga bwe binaaba bitambula mu kooti eno Butambala. Mpozi wali wambuziza ku Muwanga Kivumbi. Yes, Muwanga teyawangula kalulu ako wadde bino byonna weebiri era byaliwo. Honorable Kivumbi teyasobola kuwangula kalulu ako aka January 15 ng'omubaka wa Parliament ow'ekitundu ekyo. Eyamuwangula ye munnamawulire Eriasa Mukiibi nga ono talina kibiina kwe yajjira ye yalangirirwa nti ye yawangula. So Kivumbi nawankubadde emisango gino agirina nawankubadde avunaanibwa ebintu bino byonna, he did not win akalulu akaliwo mu January oba omwezi ogwo guwedde. So but nga bwe nkugambye tugenda kutuusaako buterevu nnyo bino byonna ebifaananyi byonna ebijja okuva Butambala era nga bwola ku screen yo eyo embeera bwetyo bweri mu kooti mu kaseera kano. Wali mu kooti awo Chief Magistrates Court eye Butambala mu maaso g'omulamuzi Deogratius Ssejjemba gwe tusuubira omubaka okuleetebwa mu ddakiika obaoli awo nga ziizo bannamateeka be tubakulaze baatuuseewo dda ate nga olaba akeetalo n'okweteekateeka okulaba nga omubaka Kivumbi aleetebwa. Mwami Lukwago y'omu ku bannamateeka famire nga bwe kugambye
gwe wavayo nemwesigana nga tisebo kulembera mu ttiimu ya balooya okuwolereza munno oba okuwolereza muganda wo Muwanga Kivumbi. Tulabyeko Lukwago, of course tumulabyeko awo mu ddakiika nga zize mabega. Tulabyeko Honorable Medard Lubega Segona, very senior lawyer, very respected lawyer, and Nembaka wa Parliament owa Busiro ate nga y'omu ku baagenda ekitalya okulambula ku mubaka oyo. He is already there mu kitundu ekyo oba ku kooti eyo. Then Honorable Munyagwana atugambye nti ng'oggyeko abo tusuubira ne ogambye Honorable Asmani Basalirwa nti y'omu again ku bannamateeka abayinza okubeera nga nabo babeerawo buterevu nnyo ku lwa omukulu Muwanga Kivumbi. Ebyo byonna tugenda bikutuusa. We are going to do this live. Era oyina kusigalako ssanyuka ti proceedings zonna nga zigenda okubeera mu kooti e Butambala. Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi nga aleetebwa mu kooti n'ebirala bigenda mu maaso byonna ogenda kuba nga obifuna ku TV yo eŋŋanzi. Sanyuka, so teweekyusa, tegeeza ko butegeeza munno kuba n'akasimu ga nti awe tuli nnyo tugenda kubeera nga twogera brother tubikutuusako nga actually bamutuusiza. Yeah, ku bifaananyi ebyo njagala tutunuleko katono tulabe engeri ninga mulabyawo ng'ajja tulabe embeera nga bwegenda okubeera nga bw'olabaawo mu kooti. Honorable Kivumbi aleeteddwa mu kooti eno. Kati tujja bumaasawo katono proceedings bwe zinaaba zitandise era tujja kuba tugendayo butereevu tuwulire Chief Magistrate wa kooti ey'e Butambala ki kyagamba, tuwulire bannamateeka kye boogera. Yoli gwendaba yes, nsubiddwa okumulaba nga bamuyingiza naye ndowooza bano si bannamateeka be. Honorable tuwe screen ennene bw'oba osobola Martin. Nabasalirwa mulabawo. Ndabawo Honorable Segona akali amagwa, Asmani Basalirwa, Lord Mayor Lukwago be ba lead council yalonze. Kati ndabawo n'abalala ndowooza bali ku watching brief. Honorable Sam Muyizi, Mukulu Sam Muyizi, Council Sam Muyizi ne Council of Kenneth Paul Kakande. Ne Council Kenneth Paul Kakande. Sam Muyizi ne Kenneth Paul Kakande. Ba National Unity Platform. Ebimu ku bannamateeka abakugu era abawekitiibwa mu National Unity Platform. Era nali ewuunyiza singa Council Sam Muyizi simulabyewo ne Council Kenneth Paul Kakande. But at least weebali njagadde naleeteza okulaba moment simanyi mwami Kivumbi we yajja mu kooti omulundi guli yasaba omulamuzi nanga nga sina kyenjogedde nzikirizibwa okusooka okusinkana bannamateeka abange and era yamaliriza nga takikoze but later yali asuubira kyawedde nti bagenda kujja kubanga naye amukozesa statement amuyamba okola statement ku Kira Division Police yaliho naleba Asmani Basalirwa. Namutuma bagende bogende Segona ne Lord Mayor. Lord Mayor n'agamba I need express instructions. Eyo nsonyiwa kyonkyogera ajja kunsonyiwa. He needed express instructions okuva eri mu Kivumbi oba next he's next of kin. And we must be the lead council. We must as a condition. As condition. We don't want anybody. Of course, Lord Mayor is senior to all of them. Segona is equally senior to the rest. So, never we must be the lead council. Kivumbi na agamba, no, I only need you to represent me mu abasatu. Nera mukyala we ndoza naye na contacting Honorable Segona over the same. So, what is happening? I think Honorable Kivumbi is now contented. Luli abasuubira nti banajja naye ndowooza nga obusungu gundi zikyali waggulu flares nga tebana naye kati I think he is contented before court
with the representation of lawyers jawulya jawulira mu emirembe gyesiga and now kigenda mu a peace of mind at least amanyi nti omusango gwe teri agenda gudibaga baloya balaba kuba kati ali confident ajja kwebaka kutulo actually bwe ntula ku bifaananyi ebyo atulaba kusanyuka nga bw'olaba I can also confirm nabadde sinaba kulaba brother basalirwa honorable Asman basalirwa kanso y'omu kwabo ndaba mwami Lukwago yasooka ogwolaba oyo mwami Lukwago mwami basalirwa honorable Segona then Council Sam Muyizi then emabega eno ndaba abamu ku bemba b'ekibiina kya NUP nga bw'olabaawo ndabyako David Lewis Lubongo ya Nubian Lee ndabye wano mwami Joel Ssenyonyi leader of opposition ndaba ku bamu ku bamemba b'ekibiina abakulembeze they are part of the team abali mu kooti olunaku olwalire butambala okuba ng'abajulizi ku binaaba bitambula leero nga honorable Muwanga Kivumbi akomezebwawo mu kooti already waali aleeteddwa so tulinda bulinzi kooti etandike era nabyo tubeere nga tubikutuusaako buterevu nnyo wano ku TV yo eŋŋanzi Sanyuka so honorable yes kooti ekubyeko nga bw'olaba and you see some of the leaders mu kibiina basizeewo okujja okubeera nga abajulizi. It's so sad nti ku vice president w'ekibiina nga HNUP ate nga mu Buganda yafunye ababaka bawera 38. It's so sad okulaba nti mu kooti tetuweza babaka 8 abalonde. So sad ate ku lunaku olusoose you see omanyi posturing oyo bwagenda akendeera it always have a negative gradient agenda akendeera so olwaleero tuba tulinawo MP omulonde the MP elect som webali ani at least nga bugenda byeko honorable Ssenyonyi the only MP elect around. It is a vote. It is a scary incident. Very scary eri Kivumbi. Palace intrigue. Vice President wa Buganda wa Deputy President wa Buganda si abatwala Buganda. Namula Honorable Kivumbi yatambula Buganda eno. Mu babaka ab'enjawulo okulaba nga bawangula akalulu aba National Unity Platform right naye okulaba nga mu kooti waliwo MP elect omu. Does it matter? Kitiisa. Does it matter? Kitiisa. Ngambye kitiisa. Wateekwa waliwo a demobilizing factor. Mukama wammwe nga bamukutte. Wateekwa waliwo a force that is demobilizing. So you expected abaka ba parliament abalonde yes, okujja okumuwa that political immunity that the entire international community ne balaba that 38 MPs are in court over a member of parliament that he over omanyi tulina kye tuyita frivolous and vexatious charges bandigezaako okupainting omusango guno it is a political case, it is frivolous in nature and vexatious. Naye okubanga mulimu omubaka omu kitiisa ate nga leader of opposition kitiisa. What do you read in that? Palace intrigue. Kivumbi amanyi bw'oli mufuna nga afulumye kakasa ne Tony ejja kuba ekyusa ajja kuba amanyi Kivumbi twajja kuwatukyaza ku barometer ojjukira Honorable Kivumbi twali naye bwe twali tufuluma twagenda wamwejjukira nayogera nawe tuli awo ne nyina bye namugamba mu kutu nagamba I know nakulaba omukubaka natumaliriza manya atulaba ayitagoke tatulaba but program osanga naba najimugamba simuwayiriza nagamba I know okay ekirungi you know well atulaba Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi golaba ku screen awo ayambadde jacket
singa mugita kooti erimu obukuubo ne saati enjeru. Ka tugendeyo katono tuwulirize ebifa mu kooti mu kaseera kano. Let's listen in a little bit tumale tukomewo. My name is Meda Lubega Segona. Mr. Elias has permitted me to introduce him and the rest of our team. We jointly represent or accused with Honorable Asumani Wasaliwa, Mr. Sam Moizi Malindwa, Samuel. Mr. Kenneth Paul Kakande, and Mr. Eric Bossa. You wish to say something with The 24 have not been brought in court. I had occasion to speak a little with them in the cells, and yes, we represent them. But apart from the statement that they are in court, I have not seen them. Yeah. Maybe you could also have a copy of the amended charge sheet. Abantu abirimu abana abagatiddwa ku musango gwa Mwanga Kigombi bano Matovu Burhan Bukenya Akira Musime Mulinda Wilson Dajiwano Matovu Burhan Bukenya Akira Musime
Muyinda Wilson, Wagolina Abdul Swabu, Kiberu Nicholas, Nicholas, Nasozi Park, Wensoma ngajja mu maaso wano Matovu Burhan Kenya Akiramu Musime Muyinda Wilson Wagolina Abdul Swaburu Kiberu Nicholas Nasozi Park Kayanja Kelvin Tanga twice. What do you make of what you've seen so far, Honorable? Yes, it's okay, Dala. One Gabina Kugambie, the Honorable Segona, Wawada, wa preliminary remarks. Kiriza, nkusobe nkuzeo katono, nja kuba nzira katudde mu court tulabe video. What happened is that this charge was last week raised to Mwanga Kivumbi. Now we are supposed to read it again to you because you are also being brought on board. The charge is for terrorism. Under the Anti-Terrorism Act, Chapter 1, of the Law of the Environment. So you are all charged with this. All of you have been called out. That with other people not yet arrested, between the dates of 11th and 16th January this year, including Kibiri Town Council and the Gombe Town Council within the Butambala district. For purposes of influencing the government or intimidating the public, or a section of the public, and for the political economic aim. Indiscriminately, without due regard to the safety of the others or property. You carried out acts prejudicial to national security and public safety.
ebimenya amateeka nga bityoloola obukuumi bw'eggwanga. That you orchestrated and executed a violent attack on Kilibi police station. Mwateekateekera ne muteeka mu nkola okulumba poliisi ya Kibibi. And also Butambala Electoral Commission Tally Center. Ne Butambala akakiiko ak'ebyokulonda aka Butambala. Where they were tallying. Bwe bali bagattira obululu. And you caused serious damage to sections of the road. Era ne mwonoona enguudo. Between Butambala and Gomba. Enguudo wakati wa Butambala ne Gomba. And you also damaged motor vehicles. The registration numbers of the vehicles have been stated in the charge. And the allegations are that these acts directly resulted in the death of 7 people. These people have been named. One is called Nagai. Another one Nabukenya. Another one is called Nampereza. The other one was Nakanjako. There was also Sam Abdul Nuru. Nilo Shafik. And Nebasariza Denis. So that is the charge. It is an offense that is triable, as your lawyers will advise you, an offense that is triable only by the High Court. So for last year, our business is to read the charge to you and remind you as the prosecution go ahead with their investigation. N'okubasindika kwa limanda nga omuwabi wa gavumenti wagenda mu maaso n'okubuuliriza ku musango. Okubuuliriza ku musango guno kukyagenda mu maaso omuwabi wa gavumenti wagamba asaba omusango guno gwongezebweyo asobole okugenda mu maaso n'okubuuliriza. Era asaba gwongezebweyo mpaka ennaku z'omwezi 17 omwezi guno ogwa February. Well, the worship pastor bring 3 other colleagues on record. We've been joined by Mr. Jurua Robert. Representing the accused persons apart from F14. Joining us. Not by us. Represents all the accused persons apart from the F14. Mr. Businge Michael represents jointly with us A14. Businge Michael. He represents A14. Jointly with us. And so we wish to bring a number of issues to court's attention. These are matters
regarding human rights of a fundamental nature. Number one, on the day of his arrest, the police officers that conducted the arrest denied him the right to know the charges against him. Which is a constitutional right. Indeed, until he was arraigned before this honorable court, the police officers did not inform him. They declined, not simply omitted, they declined to inform him of the charge against him. Which he only established from court. Number two, up until now, the accused person has not recorded a statement. And the reason is not that he did not want, but because he insisted on writing a statement based on what he knew and observed. While at Jira police station, everyone was required to record a statement. And in the presence of his lawyer, Francois Mandasarilo, he voluntarily submitted to the process. And started narrating the story as it unfolded. On the 15th day of January, 2026. And when we reached a segment where the police and the military murdered 10 people, in his house, the officer recording the statement declined to continue with the statement.
insisted that the accused person would proceed with the statement recording provided matters to do with the murder in cold blood are omitted. In simple terms, that the detectives who were not at the scene would dictate a statement to be recorded. Impartiality in criminal prosecutions at all stages, including investigation, is cardinal and non-assailable. As an integral part of the prosecution. The partial and lopsided criminal investigation is an affront. You say the Partial and lopsided criminal investigation is an affront to due process. It must not be condoned. The decision by the prosecuting authority therefore must be hinged on an impartial and fair process. Lest it be treated as a nullity. The signature, therefore, of the prosecuting authority that is the officer preparing the charge, who is not known anyway, and we shall reach that stage at some point. And the consent to the charge by Mr. Lino Anguzu, the Director of Public Prosecution, are premised on a lopsided investigation. That were reached without hearing the accused's version, simply because murder
cold blood by state operatives is being covered. And therefore this prosecution is premised on that background. It is therefore not surprising that it culminated into the smuggling of the accused person into court without informing his lawyers and without notifying his next of kin. Prayers. 1. Without going into trial, therefore, and having abused the constitutional provisions, we would invite court to terminate the proceeding. And discharge the accused person. But in the microscopic event that court is not inclined to direct one and administration of justice. Your Worship, clause 3 of the same Article 120 provides as follows. The functions of the Director of Public Prosecutions are the following. A. To direct the police to investigate any information of a criminal nature and report to him or her expeditiously. I'm going to read the rest. My Lord, the accused persons have the right to know at this stage from the prosecution here whether the DPP, whom they represent in this case, invoked this particular provision of the Constitution to direct police to investigate that particular matter of murder, the cold blood murder of 10 people at the home of the Honorable Marriage. I seek your indulgence to repeat this, Your Worship. The Director of Public Prosecution has got powers to direct the police to investigate any information of criminal nature and report to him or her expeditiously. My Lord, we are managing pre-trial processes before you, and they are critical. They are critical in the administration of justice. So one of the pre-trial rights is the right to information regarding management of that particular case. So we seek to know, Your Worship, whether the DPP directed the police to investigate that matter in accordance with this particular provision. We are not demanding too much. That is one. Two, in addition to the prayers made by my Lord friend, Your Worship, and without prejudice,
is a prayer to culminate the proceeding, which is within your powers, and also the prayer he made to direct independent investigation. I wish to add one in the alternative, Your Worship. Your Worship, it's in clause 7 of the Human Rights Enforcement Act, Cap 12. Specifically, yes, about reference of human rights matters by subordinate courts. Where in any proceedings in a subordinate court, any question arises as to violation of fundamental rights or freedom, the magistrate shall refer the question for determination by the High Court. And where a human rights matter arises in any proceeding, this is clause 2, the other is clause 1. And where a human rights matter arises in any proceedings before the magistrate's court, the magistrate court shall immediately stay the proceedings in the main matter and first determine the human rights issue raised. 3. Magistrate presiding over proceedings referred to in subsection 1 may stay the proceedings until the reference is determined, and in the case of a criminal trial, grant bail to the accused person. This may sound alien, given that this matter is triable by the High Court and we are led to that fact. And by bail may be presumed to be a preserve of the High Court under those circumstances. But my Lord, there is this window which was created by Parliament, by an act of Parliament. And this is the law we are citing before you, my Lord. In the alternative to the prayers made by the Honorable Method Sekona, finally, my Lord, Your Worship, on Article 28, my Lord, Your Worship, Article 28 is about the right of fair hearing, which starts from the time one is arrested. And, Your Worship, here in clause 3 of Article 28, person shall be immediately be informed in the language he understands of the nature of the offense. At that time upon arrest, which was not done as submitted by my colleague here, but clause 3G provides that the person shall be afforded facilities be given adequate time and the facilities for the preparation of his or her defense. Your Worship, preparation of the defense starts at the time we are given instructions, not at the time of the committal.
person must be afforded all the facilities required, including sufficient information regarding the investigations being conducted. The line that is being taken will be surprised, like they are coming today, they are adding 24. Just come before court, and then you are ambushed with an amendment to a charge sheet. And you've seen how we struggled, your worship, to manage this. Uganda Law Society has some representatives, my friend, they have to interact with the accused persons. But they knew the matter was coming up to them. They had their amended charge sheet, and they could not share it with us in time. So we are saying, my Lord, as we are managing the trial processes, all the information in possession of the state regarding the management of the pre-trial processes should be available to us in time, so that we are able to prepare adequately, not to be ambushed. So that we have time also to interact with the children. Because can you imagine what we are doing today? Representing the 24 without even getting their background, getting information from them, how they have been treated in prison and so on. We didn't have that time. We just ambushed here. So trial by ambush is alien to our constitution, and my Lord should not be condoned. Yours shouldn't be condoned. We do so. Your Worship, the defense have raised